Coming up on SE Media. So nga wedding kola yaffe nti SE Media lunaku lwali twasazeewo tujje tuddize ku bakadde bye bino ebintu byaffe era ntwala omukisa okwebaza bonna abakwatidde wamu ne SE Media oba nga tulina bye tugenda okusobola okugabako oba okuwaayo eri abantu ab'enjawulo bye bino ebintu byaffe olwaleero. Thank you so much abawagidde SE Media, thank you so much abawagidde SE. Mukama abawe kimusinga okwagala. Coming up on SE Media, we inspire. So this is your girl S1 Okwa Talk with SE Media still. Babuuzako gwe nawe osinze okubanga otulaba. Thank you so much for loving, commenting, sharing and subscribing. Mwe namba babuuzako. Onako lwaleero kituusizaamu kuwagwa tukola. Era twasazeewo nga SE Media tujje tubeeko abantu be tukyalirako. Maaso awo ngenda kubamba w'omwami abenga alina by'atunnyonnyolako kubanga tulina bye twagala okumanya. Naye onako lwaleero tuzze okukyalira ku bantu abakadde. Okay, tulabe embeera gye bayitamu, tulabe babeerawo batya. Era tujja kuba buli kimu tukibalaga bwe tugenda okutandikira paka tunaamalira. Nga bwe mbagambye nti tuli Nalugala, tulina omwami tusanise okulaba. Kale nyawo anga obalaba. Amiina. Weyanjulira abakulaba obabuulire tuleese wano tutandikirawo. Yeah, first of all, by names of Africano Muhereza, who is the assistant director of St. Anthony Narugala for disabled and elder with orphans. This is an organization that is registered under the district of Wakiso, and we are trying to have a positive impact towards the people of Narugala Mauguru within Kisubi and Tebe. And we are trying basically to help the people with disabilities, the elderly, and the orphans. Okay. So, let's look at the one. Leero tusokedde Abakadde Zoromina. Zoromina is one of our eldest members who has 102 years of age. Really? Yes. Agenda kuba tubuulira. Yeah. Nga bw'akikola. So siwe kiri Brian. So nga wedding kola yaffe nti SE Media lunaku lwaleero twasazeewo tujje tuddize ku bakadde bye bino ebintu byaffe era ntwala omukisa okwebaza bonna abakwatidde wamu ne SE Media oba nga tulina bye tugenda okusobola okugabako oba okuwaayo eri abantu ab'enjawulo bye bino ebintu byaffe olwaleero. Thank you so much abawagidde SE Media, thank you so much abawagidde SE. Mukama abawe kimusinga okwagala. Tuli bulungi jjajja. Ye jjajja. Nkuleetedde omuzungu. Omuzungu amanyi Oluganda. Yandaba. Ameeradde nnyo jjajja. Omuzungu yandaba naye bambi. Bakubuuza jjajja. Akubuuza. Eradde jjajja. Yeza kubuuza kubana naye muzungu. Omuzungu wuno akubuuza. Mukwateko, you know. You know. Jjajja. Oyo muzungu we Uganda. Jjajja nsanyusa okulaba. Kale jjajja. Nga neyanziza mwebale okunjagala. Jjajja tukwagala. Oli otya jjajja? Yendi. Obulamu bugamba ki? Yeetuli. Muliyo mutya. Gye tuli jjajja mpola mpola tuzze okulabako. Mwebale okujja okundabako. Obulamu. Tuyagala. Amiina. Yenze omuzukulu. Mwebale okujja. Ye jjajja. Tuvuddeyo. Nkuleetedde abagenyi abaza okukukyalirako leero. Leero ku lwa Good Friday. Okimanyi? Good Friday. Oluzungu ati tutandise oluzungu jjajja.
Olwokutaano olutukuvu. Good Friday. Kakati jajja tubadde tubuuza abagenyi baffe baagala kumanya olina emyaka meka? Wazaalibwa ddi? oba bituufu oba kibituufu 1921. Egyo emyaka emeka balina calculator? 1921 oba mwezi gwa 8 sikyabimanyi bannange. Ate tufaayo 12 agimanyi 12 okubala naye amanyi bwe yazaalibwa. Amiina. Jajja okwogera ebitali bituufu. Byoyogedde byebyo. Tebyebyo. Omutabani wuuno wano. Ziba 12. Kityo wamago ebibango ebyo byenogera tambuza gwa 10 iwalabako baluwa yobuti. Yes, Judge. Ntudde jajja totya ntudde. Ntudde bulungi. Ntudde n'omugenyi waffe atudde. Ntudde jajja. Tufaayo. How are you? Tetujja tutuula kumanyi bwe tutuula tetujja kuvaawo. What's your name? Eradde wanyawunesebo. Bulungi. Gyebala emirimu. Erinnya lyo? Your name? Kale abaleetedde eka abagenyi abazze bakyalirako leero ebagiyita F-Media be bagambye nti artist ku lunaku luno bajje babakyalireko ate bongere n'okubaagaliza Easter enungi. Yes. Eradde nnyabo. Jajja atudde eno. Bulungi nnyabo. Kale eradde nnyo ssebo. Ndi mukola. Eradde nnyo maama. Eradde nnyo maama. Osibeta no maama. Mwebalire ddala. Gyendi maama. Kale baba. Amiina maama. Amiina maama. Muli mutya maama? Mama muli mutya eno? Tusabire sala. Kama atujjanjaba. Amiina. Oh. Tetumanyi ndowooza oba guli birwadde bino ebyekiganda. Bambi. Neta uliamu pain. Just guli awe guti. Oh. Mwasa sokola guno gaguluma. Bambi. Ategulu. Okay. Okay. Ntwale tuzokulabako faba F-Media era nga twasazeewo tujje tubakyalireko tubabuuzeeko tukuleetere kasoda ko onyweko era ne tukaleeta kale ndi wanyonyi ndi wanyonyi bakugabye naye nga ekyengu nakyo nkitwala nakyo nkitwala nakyo nga nkitwala
Nenga mama owulira otya? nange mukama abujjanjaba. Okay. Oyo senyiga. Senyiga yaluma taata. Ate nze namusiiga yasooka kukwata Okay, yakusiiga ne mujja kuwona. Senyiga awona. Kati ate ono taata obuzibu bwalina n'ebisumuuzo byalina kiyinza okubeera musawo n'agasimu n'anoonya okugwadde ekiro n'azikala. So yerabira. Anti abadde yerabira. Ne bw'oba kati nooli tasobola kujja. Tandabanga nako. Nkulaba. Naye tomumanyi. Ne balo tamumanyi. Nenga mama olyawo. Ajja kuteerera mama totya. Ne taata naye ajja kuwona senyiga. nja kumuzaayo ewaabwe. Ojja kumuzaayo. Omukoye. Ate kyo yagamuza buddu. Yagamuzayo buddu. Ate tasobola kutambula n'ekikopo tasobola kukisitula. Ate Yanazaayo ole. n'oweka muwesa. Ajja kwekaka. Tagezaako nonakamu byemugamba buli lunaku. Tagezaako ndikaniyo. Singa tetwalagana mbadde muzaayo. Naye nga bwe mwalagana. Awo sisobola kubanga mu bulungi Ne mububi, mu bwavu, ne mubugagga. n'embugagga byonna. Amiina. Okutwalira awamu bambi mwe balinye mwaidala Ate okubalagana. tuli ku kyalo kimu. Kyalo kimu. Mama si kyalo. Kituufu sikyakulaba gema. Tawuni. Obeera wano. Wano ne muyene. Jajja. Tubadde tubuuza ku myaka gyo. Eyo erimeka. 39. 39 oba 93. Yazaalibwa 39. Okay. Okay. Nakati Omwami oyo gwasookerako ye era omwagala nnyo. da Kati okyali naye. Yasooka okuzaala. Nasooka okuzaala. N'okutuuka kati. Kaleke tokakwata kasika ndoboozi lye tuwulye ebintu. Ati Ejagala byasookerako mtu amwagala. Yo mukyala we yazaalibwa ddi? Simanyi. Jajja, wazaalibwa ddi? nze sibimanyi ebyo. Abijjukira. Kati okusinziira ku jjajja musajja. Olowooza jjajja ono yazaalibwa ddi? Nsanve. Oli tumbalidde mmeka? 9. 84. Kigezo ono alinga mu 75. Oli agambye tamusinga nnyo. Alinga mu 75. Jjajja tubabuuzizzaako. Mwebali baaba. Tetutegedde mannya gammwe. Jajja amanya go bwani? Nze Lewuni ya Namwanje. Ate jajja kuba kuyitani. Naye nga ngenzeeyo. Kati wendi wano ndi wango. Ate kati waliwo ebuddu. Weewaawo. Okay. Olwaffe wano. Tusala na busala bumu. Bonna beebuddu. Bakumuliraano.
era dde jjajja jjajja naffe tusanise okukulaba bannange maama wangi era dde jjajja eradde maama oli otya jjajja nti wano olumbe lunnumye olabye bannange sijabajjukira ab'ekibiina ekya Sandeo bajjukira Sandeo eradde maama kyendi maama obajjukira abo brother abo abalimu brother Alex Ngabira no baba bajjukira mikwano gya Dalby baba eradde taata bannange mukama yeebale bankuumira amina jjajja Davi ali eyo ku luguudo asiiba mu ttawuni bannange mugyebale kale jjajja naye mukama yeebale bankuumira amina bannange eradde taata sivyetya nno taata so kakati jjajja tukuleetedde abagenyi baffe bano kuva mu Talk Media nabo bagambye at least leero kabajje balabe ku bantu baffe bano aba Sandeo babakyalireko bababuuzeeko so be bagenyi baffe ba leero bannange maama jjajja nsanyusa okulaba kale maama bannange muli muti eyo bulungi webale mukama yeebale bakuma amina bane maama weebale kuleeta bantu tubaddeyo jjajja ddala weebale nnyo aba Media nga twegattiddwako n'emikwano gyaffe kuva Saudi aboolya bayita Bakadama abo batugambye tujje tubalabeko bannange mwebale kujja kutulabako amina naffe tusanyusa ne mukama abawa omukisa naye jjajja bakuyitaani nze Teddy Nakachwa jjajja olina emyaka emeka nina emyaka 6 maama bulwadde mukama bunnumye yeebala okukuuma ankuuma naye munnange bulwadde nga bunnuma kati okufa obwenkya sinnafulumako naweeru eyo ebigere bino birwadde binnuma sisobola nakutambulako bweru eyo ajja kutereera bina tubikwasa omukama era musanze ndina mu kumugamba mugamba mukama emirimu nkyalina mingi egy'okukola kale olaba nammwe muzza tuze jjajja mugamba mwetikka ne mutwala mu kyaki naye kati ebiseera bino sikyamutwala bwankwatako nkaaba bukaabi bwakwata ku bigere nkaaba kati asiiba ne maama nze simusobola so jjajja tetujja kubaawo nnyo naye nga tujja kudda bano abantu baffe balabye bantu balungi nnyo era musaala zo beeranga obasabira n'abantu abali eyo bweru era bonna gye bali maama n'osindika essaala amina jjajja bannange nenga bwe bali nsanga waliyo n'abalala gye bali eringa naye baba bali nsanga bajja kusanga totya bannange mwebale nnyo maama mukama abawa omukisa amina engalo ezikoze mukama azongeremu amaanyi amina ayongere okukola ebinene bannange obukuumi obw'amaanyi amina mugenda kuddayo tuddayo ngamba ebweru afa tuli wano naye tulina mikwano gyaffe abali ebweru maama batutuma batugamba tujje tulambule ku bantu abakadde abaana bato abaana bali abaliko obulemu so omukisa rero gwakutte abantu abakuze mu myaka bannange tweyanziza maama amina mukama ayongere obbakuuma katubasabire amina n'abalala gye bali eyo omuwala ali eyo naye ako kagenda bali eyo kamaama Mebo omumanyi Mebo yagenda
Amina. Kale Jjajja tugenze. Kale maama. Tujja kwa tudda. Bannange Mukama abankuumire nnyo. Amina jjajja. Tugenda kwongera essaala ez'amaanyi. Amina. Amannya gammwe sigatagedde. Amannya nze Nabulime Esther. Naye abasinga bamanyi nga S kati. Naye nga Nabulime Esther. Osobola kumpita Esther. Ate ono wa wano Babula Nanyonjo. Nanyonjo. Awo tuli ba Luganda. Nyonyi. Nabulime Nanyonjo. Kyekyo. Oli mmebo Namanda. Mutumidde. Kale jjajja. Kale taata. Bannange mwebalo tulambulako. Kale jjajja.